Netamidwa nze omuntu nga tayambika mama. Twajane tubawa amanya gebika nakamate sekamate bafuka bawaka tubawadde emiziro abamu beddira mbogo olw'ekisa ekingi bafuka n'abako bawasa bannakati bafumbirwa ne bakato naye mu kisa ekingi kye twabalagako tekikkirizika batujjiddeyo n'abiso. Oh my 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 mazima sobi kife kye twakola muza sobi kife kye twakola okubaja muzibu bwe mwalimu tekikkirizika omuntu nga tayambika mama. Abagalwa abalungi nga tumaze okubawummuzaamu mwebale kuba bawuliriza balungi bwe mutyo muwuliriza leediyo y'Abaganda ng'eri ku mukutu www.ababaka.com. tubeebaza olw'okuba mwetabye mu kuteesa nga muyita mu mikutu gino empya gye bayita chat room. Imero zammwe tuzeebazizza nnyo. Kaakati tugenda mu maaso n'ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino twabategeezezza abaakatwegattako nti kyekyayogerwa mu Amerika gy'oli abalamu wano ennaku z'omwezi nga 2 okutuuka nga 5 omwezi guno gwe tulimu, bwe kityo nga kyayanjulwa omuzira Mamba Wilson Kanyike Ssentebe ku lw'Abaganda abali e Buganda ne bwe batyo abali e Bungereza. Twagambye omugenyi omukulu yali Apollo Makubuya yakiikirira Ssaabasajja. Abakatwegattako olukuŋŋaana luno lwayitibwa Tabamiruka ate era ng'omulama gwagamba Buganda eyeetongodde. Abagoberera okuva twatandikidde tugenda ku mpango ey'okusatu esembayo mu kiwandiiko kyaffe. Mwebale kuba bawuliriza balungi kubanga obubaka tubulaba wano buyiikanga mazzi. Katugende mu maaso n'ekiwandiiko kino empango ey'okusatu. Atandika atya? Agamba bw'ati: Buganda, tutunulire gye tuvudde okuva mu 6 Meeyi 24. Tulabe ebizze bibaawo, twetegereze era twekakase ebizze bivaako era n'ebyo ebizze bibaawo. Tumanye gye bizze bitukosa mu Buganda. Twebuuze lwaki twolekedde okutemwatemwamu kw'ensi yaffe Buganda. Akanukuta akasooka. Chata yali ejjiridde ekyo. Akanukuta ak'okubiri. Regional tier nayo bwetyo. Munsonyiweko. Eno yali enoonya kuzingiza kabaka waffe yennyini akwata obuyinza obw'obwakabaka bwe abweweereyo. Okwo kwandibadde okweggyako obutongole mu ngeri eyakyeyagalire. Wano omuteregga we yatebukira gavumenti ya Uganda, empambi n'omukozi waayo munnamateeka John Katende saako Peter Mayiga
Katende gwe yatendeka, Makubuya n'abalala. Bano akanukuta akokusatu. Bano abayitibwa Saabanyala, Saabaluuli, Saabamooli nabo baaleetebwa lwakwagala kutematema mu nsi yaffe. Ni Ssaabasajja tukyalwana era tukyali banywevu, tetutanga butongole bwaffe. Tukimanyi nti bazoka, tukimanyi nti basooka kuseketerera mbu Kooki yeekutule ku Buganda, naye bwe batyo baalemwa. Tweyongera okuwera n'okujjukira. Tuteekwa okujjukira ku kyokuba nti bino byonna bitutunuukira mu kye bayita ssemateeka wa Uganda wa 1995. Kankiddemu. Kye tuteekwa okujjukira kyekyokuba nti bino byonna bitutunuukira mu kye bayita ssemateeka wa Uganda w'ol1995. Ekyokukola ssemateeka eno oba ssemateeka ono kyaleetebwa abaava mu nsiko kati abali mu buyinza. Obuganda ono ssemateeka bwamugaana. Mu bigambo ebyogerwa era ne mu biwandiike. Omwanjuzi akuga nti soma akatabo Buganda weeyimiridde ku ssemateeka wa 1995. Ebbaluwa y'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda eri President Museveni eyamuweebwa nga 13 Novemba 1993 n'ebirala bingi. Ebyo byonna bituwa ebyokuyiga era musabiddwa mu bisome. Buganda teyakiikirirwa ng'eggwanga mu kukola ssemateeka eno w'e95. Terina mukono gwayo ku ssemateeka oyo era ne ssemateeka oyo tamanyi Buganda ng'ensi oba eggwanga. Kye baayita ssemateeka bwe kityo kyabulwako bannannyini kyo ab'ensibo abataavaayo abalina obuwangwa n'ennimi era abamanyiddwa obulungi. Kibaava bayiiya ekiwandiiko kyabwe ne bakiyita endagaano mu lufuutifuuti nti constitution, wabula ne bakiyita ssemateeka mu Luganda era nga banoonya kubuguyaza ffe Abaganda. Ffe Abaganda kyetuva tujjukira olunaku 24 Meeyi buli mwaka. Mu mwaka gw'66 olwo lwe lunaku lwe twalumbwa. Abawambi nga bayita mu bakozi mu bakozi baabwe be bakkiriza mu nfuga eyo kye bayita Uganda. Ne ku olwo tetwatwa butongole bwaffe, twabulwanirira era tukyabulwanirira. Okuva mu myanga tuzze tusonyiyizibwa nga tuwaayirizibwa era nga tuwalirizibwa okuzinzika enkola ya Buganda mu by'omwoyo n'okutendereza Katonda. Pokopoko waabo abayita mu ddiini atuwamba obwongo. Yatuuka n'okututuusa okwenyumiriza mu kifo kyaffe ng'abantu ab'eggwanga eryasooka okwekolera ebyambalo. Ffe abasooka mu nsi yonna. Kati olubugo waliwo abaluyita olwa sita. Tunyweze ebyaffe bye twekolera, bye twevumbulira, tubikulaakulanye. Luno olujegere olw'obuwambe eddiini lwe zaasiba mu bwongo bwaffe bangi lwabafuula
bakulowooza. Olulimi lwaffe balugamba era balugabanyaamu ennimi bbiri, nga Oluganda olumu lwabo abayitibwa Abakatoliki aba Yezu, ng'olulala lwabo abayitibwa Abaprotestante aba Yesu. Muli eddiini bwetwawula ate nga yonna ya Luganda. Wabula bangi ne bakkiriza nti ddala Yezu ne Yesu bya njawulo, era babirwanaganya n'okwawulaganya Abaganda. So nga okwawula ebika ebirina enjawulo ezitali ngunjegunje tekibalwanaganya. Jjukira nti zino eddiini mwe twalwanira era mwe tulwanira entalo ezitali zaffe zizajja